ekintu ekyo kyogerako abantu bayinza obutakitegeera. Nakola ku programu eyo eya tokkiriza kulwana na mbisi egenda kusaaba ebitoobe. Buli omu yakitwala bubwe naye kituzaayo tolwananga na muntu mukyafu, omuntu atalina kyafiirwa. Waliwo n'omuntu nga okulwana obulwanyi naawe okompiitinga naawe ye kimumala nti nalwanako naye nawanyisiganyako naye ebigambo. No, nze waliwo omwana nja muyita mwana, simanyi myaka gy'alina. Lumu yampeereza message, weebale nnyo, weebale emirimu gy'okola, nkwagala nnyo, kaakati mbadde njagala kusinkana, neetaaga appointment, njagala kumpa ku magezi. Bwe yambulira by'ayagala ne mugamba sibikola ki? Sibikola, siri mugezi waabyo. Omwana Grace kyatanvuma, mwegonza kaakati oyambirawo abantu, olowooza mbadde ngenda kulabira bwereere, olowooza nkimanyi era okubalaba tusasula, era mbadde nkimanyi naye bandingambye nti okulaba tusasula emitwalo 10. Nandizikoze eki? Sigenda kulabira bwereere. Neekozesa audio ne mugamba, nedda maama, okugamba nti sijja kulaba okusinziira ku kyoyagala kubanga sikikolako. Mu ofiisi mweyagala okunsinkana, nze nange nyina emirimu egyange. Situla mu ofiisi kola ki? Bantu kujja nti mbawa amagezi bampe emitwalo 5, bampe emitwalo 10, nze sasuza consultation fee. Naye wegamba nti sigenda kulaba olw'ensonga nti nyina obuvunaanyizibwa obulala, oba olw'ensonga nti kyoyagala okuyambamu sikisobola, tegufuuka musango. Omwana yaŋŋamba oli evil. Oba okitegeera? Yaŋŋamba oli ki? Oli evil. Muli bufere bw'e Kampala, bye mwogera si bye mukola. N'obuuza kye twogera ekiriwa. Nze atalina kyobadde yagala nkuguze. Bambi nanyiiga najjula, ojjukira olunaku olwo n'oŋŋamba nedda, oyo si levo z'okumwanukula. Naye nakola ki? Najjula ati kano kamanyiiro. Kubanga obadde gwolowooza nti osobola okumpa emitwalo 10 ntule mu ofiisi nkulinde, nga weerabidde nti essaawa gye mmala mu ofiisi okulinda nyina byenfiirwa. Ebisukka emitwalo 10 gwe gy'olowooza nti okunsasula consultation fee oba ompadde, ate nga nze gamba nti onsasula ki? Kati mba nfuukiddewo omubi, mba nfuukiddewa evil. Nze okugamba nti kyoyagala okuwamu amagezi sijja kikuwamu magezi kubanga sikina mbugugu. Naye nenzikakkana, nenzijukira programu gye nakola. Bagiyita batya? Sijjukira linnya lye twagissaako. Tolwana na mbisi, tolwananga na muntu gw'osinga. Nekituzaayo nti owa benzi tolwana na wa booda wadde akalabudde, mutunuulire omuleko agende. Kubanga ayinza okuba nga akusinga n'ebivumo, ayinza okuba akusinga n'amaanyi, nga bwe mutandika okwevuma agenda kukuwangula. Ebiseera ebisinga nga tonnayingira lutalo, nga tonnamala buddewo n'amaanyi g'okubaako gw'oyanukula, nsaba osooka otunuulira omuntu gw'ogenda okwanukula azitowa kyenkana ki. Omuntu gw'osinga obuzito musingenga n'okulengerera ensonga ewala, nti ye ku byonna ebigambo byayogedde oba ebikolwa byakozesezza ku ye biri oke, naye gwe bw'oba owulira nga tebiri oke, kitegeeza nti eyo si kiraasi yo. Omuntu bw'abanga asobola okuvaamu ebigambo ng'ebyo, kitegeeza nti tali worth kuba mu conversation naawe. Oba otegeera? W'oviiramu ebigambo ebyo, you are not worth okubeera mu conversation nange. Nti ne message emu oba ebbiri ze nkuwadde nkoze ensobi, kubanga oli mu layini ndala nnyo ey'ebintu nange ndi mu layini endala. Mu bulamu bw'ensi eno tuweeyingenga nnyo, tekuba kwepanga. Naye waliwo omuntu ayogera ekigambo n'otamwanukula.
ntera okulaba abapulezidenti omanye bannamawulire b'amawanga ago naddala America oba bafuna access ku State House oba ku airport oba nga president alina gy'alaga oli n'agamba do you think you will win ng'okaddiye nnyo olowooza kana akalwo n'akawangula olutalo lw'eyira akanga lukulemye abasajja abo tebabaanukula olaba president nga tatunudde yalinnya bulinnya madaala ago agenda mu Air Force kaana bwana ensonga bwe kati bwe kazikola ki bakaziraba tokaanukula tokaddamu wadde nti you are stupid ekyo kyebagenda okutwala kyebagenda kutwala kiri ekyogamba nti okaddiye tokyalina n'amaanyi otambula oyuuga kyekagambye bagenda tutwala kino kyoyogedde ne bona agamba bugambi shit kijja kufuukira obuzibu abantu abamu ebigambo byakwogerako olutalo lwakuggulako abantu abamu olina okubajjukiza oba okubategeeza nti siri wase kubeera mu lutalo naawe nga bwe siri wase kubeera mu conversation naawe si lwa byanfuna wabula endaba yeeyo ebintu n'obwongo obwo bukyali wali obwange buli wali tubiraba bwanjawulo n'olwekyo mulimu abantu nga ne bwakuvuma olina kumwenya ne bwe kikuluma mutunuulire omwenye ne bw'oneesasa kisiraani gwe tolina magezi gweseka era gweseka ne bwe kiba kikulumya ennyo mala kudda oba mu mmotoka yo oba mu makaago ogambe nti embwa emmanyidde naye tuga naye embwa gwe tojja kummanyira eyo levu wagikola ki ebintu ebimu naffe tunyiiga naye ekitukkakkanya kwe kutunuulira omuntu akuvuma oba omuntu akulengeza noga nti aa awo wasinzidde okunnengeza bwe nali mu mwaka gwa 2000 waali kati walituuka wendi tunaateesa oba naye alibiraba kyekyo